Yaba MPs abasatu abakwatiddwa byeyongedde okubanga biranda era tujja kubanga tubikutuusaako byonna mutegeedde omudiri gw'ensimbi gwe basanze mu nnyumba ya Cissy Namujju. Munnange bingi nnyo ffe gye tukaabira obunaku gye tukaabira obwavu abalala essente bazeebaseeko. Mbaniriza mwena abali ku NCK TV webale kubanga ogyekuumiddeko webale kutambula naffe gigenda gitya gitambula gitya. Tusuubira nti buli kimu kiri bulungi ate nga nammwe gye muli bulungi. Mugyebala emirimu gy'enjawulo gyonna gye mutuusaako engalo yabange mugamba mutya era gitambula gitya. Tusuubira nti buli kimu kiri bulungi. Mpozi sensobola okugamba kyekimu nti wobanga tona subscribinga kekadde obenga subscribinga ku channel yaffe, ringinga that notification bell, sharinga, likinga saako mukubanga leka comment yo. Ebisigadde byonna buterevu amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako. Bayomupiz abasatu aboogerwako ebyabwe nno kawedde mudda mwe muli omukyala Cissy Namujju ono nga woman member of parliament Rengo district, kwe kuli Yusufu Mutembuli ono nga wa Bunyole East, n'omukulu amanyiddwa nga Paul Akamba ono nga wa Busiki County. Bano nno babakyajinze corruption. Bano benyigira mbu mu kusolisinga ssente ezaali za Human Rights Commission budget 2024-2025. Mbu balina ebigenderera byabwe nga bagamba nti bajja kubanga bainfluencinga buli kimu kitambule nga bwe kina ndowooza nga bwe baali bakibaze. Naye muganda wange ebintu gye bifundikidde nga kibalidde era essaawa eno wandigamba nti munnange bubakeeredde bukyanga balya zino ze baalidde zabalakidde. Twategeddeko mbu omukyalo ono amanyiddwa nga Cissy Namujju era ye mbu yabadde ne fake documents nga preparinga okubanga afuluma eggwanga era mbu yabadde preparinga kudduka, mbu yabadde ayagala kudduka. Naye ndowooza abakulu ne babatemyako nga bukyali ne babagamba nti muli wano waliwo aplaninga ABCD era nti temusobola kale nti mwanguyeko bunambiro. Bwe batyo babanguyizza era okukakana bansatule nga bakwatiddwa bali mu kadukulu. Oba oliawo tuyinza okugamba nti waliwo ekinaakolebwako ekiyinza okubanga oba oliawo kiwaako bannayuganda essuubi. Okusinziira ku mawulire agaliwo, jjukira basobodde okubanga bayingira ennyumba y'omukyala Cissy Namujju era bagamba nti amawulire agaliwo galaga nti basanzeemu omudidi gw'ensimbi mu biliyoni emu. Basanzeemu biliyoni emu mu nnyumba ye era nti ne properties nyingi. Ebyo ebizimbe byolaba ebyo bagambe bibye, mulimu emmotoka z'ebbeeyi, ebizimbe nga wookirabaawo. Mukyalo oyo kike amawulire genfunyeeko ku mukyalo ono Cissy Namujju ng'ogyeko okubeera nti woman member of parliament ow'Erengo. Kigambibwa nti omukyalo ono yakolanga nga T-girl mu ofiisi ya pulezidenti era nti ebbanga eryo lyonna yalwawo yagenda okubanga ayingira palamenti. Bano bonna ng'olwedda abaaliyo nga bamanyi kubanga mbu yasaavinga nnyo oba yasaavinga akabanga akawererako ddala nga T-girl. Era kigambibwa mbu okuyingira palamenti yayambibwako abantu nga ba Honorable Amelia Kyambadde. Jjukira nti by then yakolanga mu ofiisi ya president oba yali secretary wa president omukyala Amelia Kyambadde. Nti okuwa support omukyalo ono Cissy Namujju mbu balina okutya kunene eri Dr. Sarah Muwonge Nkonge ow'Erengo, naye mbu bo kwe kuteekamu essente n'amaanyi balwanyise Dr. Sarah Nkonge kwe kuleeta Cissy Namujju. Era essaawa eno we twogerera
awe nemba n'emisango egy'okukuba ki eza corruption, embezzlement of fund. Ndowooza ekintu kikuliddemu azze ng'akiraba. From Tigal to woman member of parliament to a billionaire. Ebizimbe ebyo byolaba ebyo kizimbe nga wookiraba ekyo kiki. Ate amawulire agaliwo gagamba nti basanze biliyoni namba mu nnyumba ye. Biliyoni gye twogerako si miliyoni. Ngubasanzeeyo biliyoni. Simanyi biliyoni oba ke kawumbi mu Luganda, simanyi oba ke kawumbi, naye nze mpulira nti basanzeeyo biliyoni emu. So ezo ssente jjukira ndowooza babadde tebasobola kubanga baziteeka ku akawunti zaabwe, baba batya nti bajja balondoola nti bajja ziteekenga ssente bazisangeko. So omuntu ndowooza alowooza nti bwe ziteeka mu nnyumba yange ziyinza okubaamu seefu. Eno Munnayuganda gwe wookaabira embeera etunyize, wookaabira buli kimu kigaanye, wookaabira twasuze enjala, abamu essente bazeebakako neebake. Batuuka gye balaga kwegamba ebintu bibatambulira nga bwe bali, tebafa ku Munnayuganda, kwegamba buli kimu ku bantu bano kyafuuka for God and my stomach. So muganda wange, amawulire geego agatambula agagenda mu maaso. Abakyala bano bo bafuuse ebirala nnyo era kasente bakeddiza, naye Mukama mulungi nti yaddenga tetumanyi ebirala babiwulinkanya dda, naye at least kino kyongedde okuba nga ate kigula ku bantu amaaso bategeere ekiri mu paalamenti eyo. Abantu okwegabirako beegabirako obwegabizi era batoolako ntoole ne bagamba gonna olya zino nze ndya zino nze ndya zino, kino tukole bwe tuti kitambule. Kwegamba abantu tebakyafa ku bintu ebyabatwaza mu paalamenti nedda, babivaako abasinga obungi. Omuntu agamba kasita nkolera famire yange, nkolera ab'enganda n'emikwano, mbe bulungi period. Ebisigadde tebaagala mmanya. Omudidi gw'ensimbi okitegeera, naye nga okimanyi nti mu nsi muno mbo byonna at the end of the day omala n'obirekawo ne bakusimirako katono bwe kati, ebisigadde n'obireka ku nsi. Naye ekyo Bannayuganda ffe tetuwagala mmanya. Omuntu watuuka wali omugaati agamba nze nedda okulyako toosiemu wakiri kansitule gwonna, kyekiri mu paalamenti yaffe ey'eggwanga. Banamasaka ono Munalwengo enewe naye bonna ekkubo lyerimu, eno tukaaba mpugga, eno ate sise namujju. Bannange bino ebintu bino simanyi nakumanya, naye nga Abaganda baffe geego amawulire essaawa eno agatambula oba agatrendinga. Abo bebaka baffe naye nga bo kati baleka byokubanga bakolera Bannayuganda, bekolerera mbuto zaabwe na famire zaabwe. Oli ku NCK TV muganda wange, obanga tuna subscribinga kekado berengo subscribinga, ringing that notification bell, sharing, liking, saako n'okubanga leka comment yo. Ebisigadde byonna buterevu, amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako wonna woli wonna wasinzidde. Wetuli nnyo era nkugamba kimu nti gwe tulakalira nywera. Ensonga z'abemupiiki zino tetugenda zirekerera, tulina okuzifolowinga paka tumanye biwedde bitya bitambudde bitya. Ye abange oba basalidde basaavinga myaka emeka ku ssente ezo z'omusolo ze boonoonye nga beenoonyeza byabwe nga Munnayuganda abonaabona okutuuka wano. Sigala naffe tukomawo.